Mukawefube okwetegekera empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ezisuubirwa okutandika okuzannyibwa mu mwezi ogw'omukaaga, omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Ppookino Judy Muleke alonze olukiiko olugenda okuddukanya ttiimu ey'essaza lino omwaka guno. Ono azzeemu okulonda Joseph Lutaaya okukulembera olukiiko luno ng'ate Stephen Ziwa yagenda okubeera maneja wa ttiimu. Ppookino Judy Muleke akubiriza bannabuddu okukolera awamu bwe baba baagala ttiimu yaabwe yeddiza ekikopo eky'omwaka guno. Waliwo ebitulemesa nga okulyaŋŋanamu enkwe. Bannabuddu muli munaŋŋanamu enkwe temugenda kuwangula mupiira. Omupiira baguwangula muli kimu. Abavubuka okuleeta ebyobufuzi mu muzannyo gw'omupiira nti mulabye Honorable Kasolo, mulabye Honorable Mpuuga, mulabye Honorable Abedi oba waddipi oba omuntu yenna ne mugaa lwaki tumuleese. Si bannabuddu. Twogeddeko n'abamu ku balondeddwa ku lukiiko luno nga bonna bawera nga Buddu bwegenda okuddamu okuwangula empaka ez'amasaza ga Buganda. Wabula kati okuva lwe tulangiriddwa n'ennagira nga ssentebe mpulira amaanyi mangi nnyo era ekikopo mpulira nga atakikwatangako. Banzijukiriza buzibu nti ekyomwaka ogwedde ffe twakiwangula, kitegeeza ne guno nze nga bwenzize ne bannange tuli bamalirivu tugenda kutwala ekikopo. Nti bakuwoobwa maneja bw'essaza lya Buddu kitegeeza kikopo, era njagala okubasuubiza nti ffe enteekateeka zitandikiddewo okulaba nga ttiimu tugizaayo Namboole ate ewangule n'ekikopo. Era nsaba amasaza amalala geerondemu amasaza 17 geerondemu omu gwe tunaasamba naye fayino e Namboole. Buddu ye yawangula empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka oguwedde nga yakuba Kyaggwe ku luzannya olw'akamalirizo mu mupiira ogwazannyibwa ku kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole.